Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Balekerera ebyo ebyabatuma ne bagenda n'ebitaliki n'ebitaabatumwa balekera ebalina okukola ne bakola bye bataabakola ki kaakati Mmengo Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa kye baamuwa n'obuyinza bwakyo yalekerera ebyo ebyamutumwa n'akola ebitaakola ki Katikkiro yenna n'abo abaddeko ku mulembe gwa Ssaabasajja Kabaka baakola ebitaabatumwa ne balekawo ebiteekeddwa okukola ki naga nti Museveni wandali bw'atunula eno aba ategeeza wa sikirinako bujulizi bwe mwetegeeza mu bigambo bye sendali ez'amaaso n'endali ez'obwongo ne Mayiro akenda nkutegeeza lunye nti teri Katikkiro yenna abadde ku mulembe gwa Ssaabasajja Kabaka ategeera Mayiro kenda we kali Jakana soma Nadduli abatakamanyi tukawe episode nka basomere ettaka ndimanyi weriri kaakati ekyo Katikkiro ategeerekeka mba musuubiramu okutunuulira obuwandiike n'ebiwandiiko ebisobola okubbula Buganda mu kubanja mu central government naddako ku ndagaano 95 olwaleero Buganda mu nteekateeka yaayo ku bwakatikkiro abaliwo amaanyi olw'okuba tekyawandiisa abavubuka bayingira magye yalibadde entabiro y'enkulaakulana mu Buganda okussaawo enkola egenda obbakulaakulanya Katikkiro olwaleero bye bayogerako bayogera ku bintu birala teri ayogera ku bavubuka okujjako okubakolozaamu ensimbi kyetwalisoose okukola olwaleero kwe kuuzawo kye tuyita Buganda Bank ezatandika mu mwaka 1993 onfuna bulungi bwe tuteekawo Buganda Bank ebiteekeddwa okukolebwa ettoffaali niwe twalibadde tulisonda lyalibaddeko omwaganyo oguwola essente nga banka ya Buganda yeewola twalibadde centenary engezi endala zisigalidde tuziozezaawo ne tuteekawo n'amatabi ga banka ez'okuyingira mu byalo nga bwe twali luli Bank of Buganda ly'etuuka mu Bende yali ekola mu Masaka yali ekola mu Kyaddondo bazira mu Bunyazi abo bayitirivu ne beetaaga okuteekayo Hall of Fame ne bagenda okweteekayo nga bazimba Buganda etaseseetula kigere abayivu ng'ate si bategeevu ne bategeeza nti baali b'amaanyi nnyo mu kutta Buganda be bagenda okugenda ku Hall of Fame ne Ssaabasajja Kabaka Katonda nimwenda mu Mutebi ow'okubiri era erinnya ligendako ku ekyo mu basse Buganda n'abasse Obwakabaka Nkooyooyo Elisa Kiwana ye musikawutu ne banne bwe bakozesa obwesimbu okubanga bakuwa services ez'enjawulo njagala okutegeezaako nti wandisobola ssaawa eno okuzimba bw'obanga weeteeseteese n'ogenda mu hardware ya stone roofing ku Masana roundabout n'ogulawo account n'osobola okugulayo byonna bye weetaaga okuzimbisa ebintu ebyo nga lw'oli bimalirayo bali bikuleetera nkugambye basajja bano beesimbu ng'oggyeko ekyo ebyo n'ebintu ebitasukka kilomita 25 bajja bikuleetera ku bwereere kasita biba nga byambuka waggulu wa miliyoni 3 byoba bitambuza ne babikuleetera bwereere ne bw'oba obaguzeeko ssaawa eno nga si byakugulawo akawunti kasita biba nga bisukka miliyoni 3 nga tosukka kilomita 25 bajja kuba nga babikuleetera bwereere tebalina kyakuzimbisa kyebatalina balina amataffaali ga 99 ate osobola n'okutumya enkokoto osobola okutumya enkokoto entono n'otaddamu ebyo byakutabula ate kuleeta sementi balina kye bayita ready mixed concrete oyo nno nga balina emmotoka esobola omukuleetera mu butono bwonna bwe weetaaga teweeganya n'ogamba enkokoto entabula eba nnyingi aba stone roofing osobola obbakubira ne bakuleetera enkokoto ewedde emirimu oyagadde okutambula ng'oyagala kugenda mu nsi ez'ebweru ng'ovaano mu ggwanga Uganda akozesa kampuni ya Juba Royal Travel balina ddiiru z'ennyonyi ezisinga okubeereza wansi kampuni eno ekuteekerateekera ebitambuliiso ebikuyamba okutambula mu nsi eno n'okugenda mu ndala abaagala okukola South Sudan nga muli mu Uganda bajja kufunira work permit abaagala okukola mu Uganda nga muli South Sudan namwe bajja bafunira work permit owe South Sudan ojja basanga Crown Hotel opposite reception ate wa Uganda ojja kubasanga ku Park Royal Building opposite Senana supermarket working visas air tickets work permits air tickets bakulira visas n'ebitambuliiso ebirala bingi nnyo sijja kubanga mbalwisa katugende
tukole programu yaffe ey'olwaleero. Twalabye ekidduka ekiriko ebyafaayo ekya Rolls Royce. Sijja kulwisaayo kubanga ebiro programu eno njagadde era yeetooloolera awo. Buli kigwe Buganda gwe bukuku w'Obwakabaka bwa Buganda. Kino kikuteeka mu maaso. Rolls Royce y'omutanda wagirabye. Ekigambo Rolls Royce kampani eyo ngitegerako lwa byafaayo byayo mu mwaka 2012 ku Ssekabaka gwe bali bayita Sajjai Maharaja bwe yali akubye kampani eyo ekigo ng'ate ne Bungereza omukono gwayo mwe guli mu kitiibwa kyayo. Nabwe kityo Rolls Royce eyo ekitiibwa kyayo kibadde kigaze okuviira ddala emabega. Era mu mwaka 2012 Sajjai Maharaja bw'amala okutuuka mu kugenda okulambula kwa Bungereza akawungeeza amatiri bonna bw'ageeyambula atambulako ku streets za London okukakasa butya London bwe yakula n'okuyisa ku mpewo n'oga nti kangolole ku magulu wasangira akagambo akawandiikiddwako Rolls Royce Company. N'afuna amabbanyi g'okuyingira mu kampani naye bw'atuuka mu Southman yalimu yamulabanga akapeerazize okukyama awatali watuufu. N'aga nti nze kubuuza ku bika by'emmotoka zino zigula ssente mmeka. Southman bwe yamulabanga alinga bisweta n'alagira sikaali ali ku mulyango nti such kind of people tebateekeddwa kuyingira mu kampani eno. Kale kyabwewussa bakungu okujja okumusinkagana nga mwali n'amulagira mukasuka ebweru. Kireerese empuunyiwuunyi Sajjai Maharaja bamukasuka ebweru gye yali alaga okutambula ku situsi za Bungereza yakisazaamu n'addayo ku wooteri nga munyiivu. Enkeera waalwo ategeeza abamulabira nti mukubire kampani ya Rolls Royce nti Sajjai Maharaja ajja kulambula ku kampani zammwe n'okutunula ku bika by'emmotoka bye mulina asobole okubaako byasasula okudda ebuyindi. Ne bategeka amatiri bonna ne bategeka buli kimu ekiteekeddwa okukolebwa red carpet n'essaawo n'abagenda okuyiwa obumuli. Bw'atuukawo n'asasula emmotoka 8 zidde ebuyindi n'asasulako ne shipment okuzitwala ebuyindi. Wabula bwe zaali mu kkubo yaweereza telegram n'agiweereza buyindi nti emmotoka ezo bwe ziba zimaze okutuuka mu buyindi muziweereze mu municipalities zisombe kasasiro. Ne bakwata emmotoka ezo za Rolls Royce ne zigenda mu kasasiro okuzisomba. Amawulire aga Daily Telegraph gaakuba mu program oba mu lupapula lw'amawulire olulaga nti ekibadde ekyebbeeyi kya Bungereza ne mukono gwa Bungereza gulimu ogwa Nnabakyala mu buyindi ng'ettwalo butwale kisomba kasasiro. Buli mugagga yalina emmotoka Rolls Royce yagifulumya okugizza mu kampani tekyalina makulu. Kampani ya Rolls Royce nerwanagana n'ekikolwa kya Sajjai Maharaja kye yakoze nga babuuza ani yaguze emmotoka n'azitwala mu buyindi 8 okugenda oziteeka zisombe kasasiro mu bbeeyi eyakitiibwa ekyawaggulu n'ayisembayo ng'esomba kasasiro. Bagenda okuddamu okutunuulira mu bitabo by'ababadde bakyadde nga Sajjai Maharaja yali atadde omukono gwe mu kitabo ng'ayingira. Bagenda okukitunuulira nga ye muntu omu gwe baakutte ne bakasuka wabweru. Ne bagezaako okutegeeza Nnabakyala okuteekawo okwetondera kwe n'awandiika telegram emwetondera n'okukakasa nti baddemu bakole emmotoka 8 zennyini ezo ze yaguze mu shipment ziweerezebwe buyindi ne ssente ze zimuddizo zibe ng'ekirabo emmotoka ziba zijje mu kasasiro. Ekitiibwa kya Bungereza kireme okufa. Ne bakola omulimu gwe gumu. Sajjai Maharaja n'alagira emmotoka ne zivayo mu municipality. Nabwe kityo nti Rolls Royce emmotoka zibaddewo nga za kitiibwa mu kuvugibwa mu abo abakungu ab'ekika ekyawaggulu. Ne lwaleero bw'oba ogirabe mu kitiibwa kyayo ng'oggyeko abayimbi nti nfunye ku ssente njigule zibaako amateeka agazifuga tomala gagiteeka wa w'oyagala. Era ekyafaayo kyo kwe kyava emmotoka kutandika okuba n'amateeka nti gwe tojja kugula pajero yo ya bbeeyi ogambe nti olw'okuba nti nga bw'olaba Uganda nti bannaffe bannamasaka emmotoka gwe gy'otwala okuba ey'ebbeeyi osangamu nseenene oluusi ng'ekola takisi. Newankubadde nga wano enteekateeka yaffe nti emmotoka oba ne right yo ng'ogiguza okukolera mu ky'oyagala amateeka ga kampani gateeka okujja okuvunaana nti ekitiibwa ky'emmotoka eyo obutafa toyinza kusomberamu nseenene yadde okuteeka awo gw'ovugemu takisi mu Land Cruiser. Ab'emasaka bazipakira mu miyembe bintu tuwe bityo. Yes. Ateekamu embuzi emabega ateekamu n'abantu 15 ne mugende bwe kityo bwe kifaanagana
n'okutunira ku mmotoka ekifaananyi kye nagezezzaako okulaba. Kale mu kyo njagala okutegeeza abampuliriza era abandaba nga nsinzidde ku Media Choice Uganda nti ekikolwa ekya Royce okutwalibwa neweebwa ekitiibwa ky'okuba nti yaweerezebwa South Africa nezimbibwa mu kitiibwa kyayo n'eddanga matiribona Obuganda ne tukyakyanca ne tussaawo amaanyi ne tulaga n'essanyu n'oba nga ate Kabaga baakutegeeza statement ey'ekyewussa nti Ssaabasajja Kabaka yaweereddwa gift ku mazaalibwa ge ag'emirundi gy'emyaka 67 egy'obukulu. Kale mu kyo kyatulaze nti tulibeerabize naffe bannannyini kiggwa kubanga emmotoka tekiba kirabo kye eyo emmotoka ya Bwakabaka bw'e Buganda atontonero ty ekyange n'oŋŋamba nti ekyo kirabo nompeereza ekirabo ate nga kyabadde kyange nga kikyo kibanga bwotema ettooke mu lusuku lwange nga nkuleetedde ettooke liiryo watalya. Kale mu kyo Buganda n'obutamanya butya buteekeddwa kutambula n'ebyo byakukola emmotoka si eteekeddwa okutwala eya Royce Machaz mu kitiibwa kyayo nga weekiringira erya Ssekabaka Daudi Fred Walugembe Mukaabya owookubiri ekitiibwa kyayo tekyenkanankana Buganda ekitiibwa kyayo tekyenkanankana Bwakabaka nakindi tekyenkanankana Ssaabasajja Kabaka mu buntu kubanga teriyo bugagga bwenkana bulamu oba ontegedde bulungi. Kaakati mu ebyo byoteekeddwa kussaako essira ng'Abaganda byenjagala tutunuulire tuve mu kubeera ab'emikolo ab'embaga ababaasidde mazaalibwa ab'emipiira ab'ebivvulu ab'emisinde n'ebiringa ebyo Buganda tugisse mu layini mweteekeddwa okutambulira. Kino ekirowoozo kigenda ku buli Katikkiro yenna ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nti Buganda byebanja bikyali bingi okusinga mu emyaka 30 ebyo bye mutulaga. Kaakati okukutegeeza ku kino oli yalibuuzizza nti pulogulaamu eri watutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka yasudde Obuganda n'otalaga ggwe Obuganda bwali badde bwe weetaaga bwe buliwa bukakase ku ekyo bategeeza nti Buganda efudde ng'eri mu mukono gwa Katikkiro ne Ssaabasajja Kabaka era nga buli Katikkiro abadde gy'atambula mu myaka 30 tekubaddeeko alowooleza Buganda yadde Obwakabaka tekubaddeeko Kabaka ku myaka gya 30 ddi lunaku lwalowooleza ku Buganda yadde okulowooleza Obwakabaka wabula Obwakabaka we tuli mu status quo butegeeza nti oba obwogerako oyogera ku nju ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri namunigina mu bwa namunigina bwe nabwe kityo ekitiibwa ekyaffe ng'abakopi bwe kyatuggyibwako mu kugatta kw'ettofaali twasigala lya tusonda mu nsimbi wabula ebifo byaffe by'okutuula mu Mmengo nga tubironze nga bamemba b'olukiiko ekyo ekitiibwa Kabaka yakyeddiza ne tutunuulira nga Kabaka atulondera ababaka ne baministers abagenda okukiikira mu bitongole ogwo omulimu nga gulina kuva mu bakopi balondeddwa kusinziira mu paalamenti ogwo nagwo n'agutwala ye yaweebwanga baministers 3 ku 6 ababe baateekamu nga babe nga bola okifita cabinet ministers ne ba state Museveni mu ba state alonda okusukka obukwezi 40 wabula cabinet ate tasussa muwendo gw'abantu 10 omufuna bulungi naye mmateeka olw'okuba nti malagajjavu n'ebyo ebikolebwa ne Kabaka cabinet ministers yaweebwanga abantu 6 okulonda ababe abazze nga bavudde bweru nga tekiriko nti oyise member wa parliament wabula ye bw'asiima nti Jakana Nadduli bwe mutunuulidde mulabyemu amagezi newankubadde teyeesimbawo kujja mu lukiiko obwa minisita mbumuwadde ekyo kye bayita kubeera mu cabinet ne ordinance ya president emuweebwako baministers 10 ku 20 otegeera bulungi kaakati Buganda ebirowoozo byaffe tubisseewa nga ntunuulira ku buli Katikkiro abaddeko nga mpe mwaganya kwoyo agenda okuddako ku Namulondo okwasibwa kwa ekiwu n'oyo Katikkiro wagenda okujja agenda omuyambako kukwatibwa kwa Ddamula ng'ekitiibwa ky'obwa Kamala byonna bwe kyajjibwa ku Ssaabasajja Kabaka mu mwaka gwa 1953 ne kigabibwa ku kye tuyita Katikkiro. Mazima ky'oŋŋamba nti Buganda erekeredde byeyina okukola byawamu eri mu Royce n'ebirala bitalina makulu. Twakoze t-shirt mujje muzigwe tulina emisinde eyo ye Buganda. Tulina ekifaananyi kya Kabaka, tulina simanya maapu etwalibwa mu kwanjula. Tulina simanya okukola tutya oluwalo okutwala oluwalo wa Kabaka ebirala tubigulira mu makampuni situmanyi bannyinigo waliyo kampuni ya Insuwa waliyo ne ya Insuwa eyitibwa Werinde
simanyi nyiniyo tulina emmwanyi terimba kampani egula mmwanyi byonna bya kijega pulira kakati ntegeeza Obuganda wamu n'Obwakabaka ng'oliyo yagamba nti namula abali wansi n'abali waggulu nabwe kityo ntegeeza bannabuganda bannanga abakopi biki biteekeddwa okutunulira n'okubanja kwa Buganda okuteekebwa mu nkola tugezeeko okulaba nga Katikkiro agenda okujja ateekwa okubissa mu nkola naffe Abaganda okusapootinga byo tuleme kufaanana kigambo kya Katikkiro kyatutegeeza nti ye bw'atunula emabega Abaganda abamusindikayo bamugaa nti kali bakasajja abayagala kukuliisa ki ngo bwe tuba tuyimba ennyimba z'Obwakabaka bw'e Buganda tussaamu nti ekitiibwa ky'Obwakabaka bw'e Buganda tuteekamu abazira abaatusooka naye ye bw'atunulako bw'ati emabega talabayo muzeeyi n'agenda naye kugenda kubanja naye nga bamutegeeza genda ew'omusajja we banjayo ebintu byaffe akutte eddamula tava mu bigambo bya kisirusiru bweki batu bwe yatugamba nti mazima ddala mu mutuma ogenda okubanja bwe yabanjira ne Royce ka voice ka video ako okabanteererewo nti bw'atunula emabega ate mwabamuweerera nga baweerera embwa eyige tabalabayo mabega temuliiyo mukanya kwogera bwogezi banja temuleeta maanyi kumuwagira kakati Bayibuli erina kye yasomako obunyiri wali oluwuliddeko baalekerera ebyo ebyabatuma ne bagenda n'ebitali ki n'ebitaabatumwa baalekera bye balina okukola ne bakola bye bataabakola ki kakati Mmengo Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa kye baamuwa n'obuyinza bwakyo yalekerera ebyo ebyamutumwa n'akola ebitaakola ki Katikkiro yenna n'abo abaddeko ku mulembe gwa Ssaabasajja Kabaka baakola ebitaabatumwa ne balekawo ebiteekeddwa okukola ki kati katwanjule bwe tuti concurrently nga okomparinga kye tuyita Rolls Royce ddala kyamakulu okulekera bye ngenda okukumenyera mazima onfuna bulungi nnyo Katikkiro yenna ategeerekeka nga omwoyo gwe gwa Bwakabaka era ng'alimu n'obuweereza bwa Buganda nga n'embika 56 mwasibuka yenna yali baddazze mu bino bye yabadde bategeeza nti muyivu ddala era ng'ategeera Obuganda nze kyenkuba ne nga nti twali badde tunoonya butegeevu so si buyivu mazima yali soose okuba nti nga Katikkiro bw'atuuka ku kiweebwa kwa Ddamula asooka atunuulira endagaano zaffe bwe zizze zitambula sekisooka ndagaano ekyo kimu endagaano ezo tulina endagaano 10 tulina endagaano gye tuyita ey'olukumu866 eyawa obuyinza mu kwetula kwa Buganda n'ebitundu ebirala nga basinzidde Buganda grant ne speak okuweebwa kw'obuyinza mu bye twakkaanya mu ebiri ey'endagaano esooka mazima ekulaga ki lwaki nali gimenye nti obuyinza bwasooka wano okubuna eggwanga liri n'okufuna ebitundu biri okuba nti bitunulwamu mu kutegeera kwabyo 1866 embereberye eyokubiri ya 1894 eyali ennyonnyola kugabana kw'obuyinza kwa Bungereza ne Buganda kugabana kw'obuyinza endagaano eyokubiri eyokusatu ey'olwendo olwereere eyajjuliriza ebyayogerwa mu ndagaano y'Ol1894 n'okugattamu kw'obuyinza ng'etwaliramu ebyaffe ebyali birekeddwayo endagaano ezo zonna mulimu ebirina okukolebwa ne byetwakkaanyaako wakati waffe n'omuzungu naye endagaano y'olwendo eno kamenyo ye nannyini kufuga ggwanga Uganda na buli constitution yonna bw'ogiraba teri esobola kusatuluka okujjako nga yeerikoninze ku ndagaano y'olwenda endagaano eyo twagisomesaako kemabega buli article kyetegereza mu constitution y'olwaleero na mandate kyamaanyi wegava constitution ya 1995 okusobola okuyimirirawo awatali ndagaano ya lwenda constitution eri tesobola kubeerawo eri ye mother tulinamu ebyaffe bye twakkaanya nga Buganda ebiteekeddwa tutunuulirwa nga bibanjibwa n'essaawa ya leero okuteekebwa mu nkola Katikkiro asooka era ng'ategereka ndagaano endagaano eddako yeeriwa ye Ordinary Council okutunuulira ensobi ezaalimu nga zikuba endagaano y'olwenda twazikola tutya amicable mu kusobola okwongera okutambula kubanga omuzungu kyamuluma okakasa nti tujja sigala protectorate najja in disguise n'endagaano ya Ordinary Council okwagala okutumaamira kyetwali batugamba nti yajja in the disguise of neo-colonialism ontegeera bulungi nnyo kaakati oluvannyuma lw'endagaano eyo tulina endagaano ya 1995 eyo yali kamenye mu kunnyonnyola
nti we twali tukkiriza amagye mu 1900 olwerere King's African Rifles ozikwasa Omungereza n'abakyala azitwale kyakakasa mu ndagaano 1905 nti endagaano bw'eneeba emaze okukisibwako kw'omukono n'okuba nti eggwako omuzungu wabanga afuluma King's African Rifle amagye ago gateekwa okudda agataatuddizibwa October 8 mazima kyovula ntwakkiriza tusomese ku bantu ddi kabaka n'obukuumi bwatambulanga butya kuba nabawejja ne bayita abambowa mazima obukuumi buzze bukyuka butya otuuka okuba nti bakutte obuti obutaali mafumu nangabo mazima ontegera bulungi nnyo endagaano eyo teyatuddiza byaffe mu magye ne ssente ezaakozesebwa nkibabbirako bubbizi mu magye ezaali eza Bungereza twakkiriza nti Bungereza alina okusasula amagye ago zonna essente ezaakozesebwa nga zaava Buganda etteeka lyalagira nti Bungereza bwe libeegenda eteeka osasula essente ezo tuzigibanja 1905 onfuna bulungi nnyo ne tuba n'endagaano ey'ol1907 gye tuyita False Agreement onfuna bulungi eyannyonnyola ku Ssaabasajja Kabaka n'amaanyi ga Dawudi kye bwe gajja gye baaleeta okukakasa nti eggibwako obuyinza ne mu kuteesaganya kw'ebyo ebyali biteesiganyiziddwa Kabaka obutaba na buyinza bwokka mu kusalawo kwa buwangwa nono bulombolobo mpisa yadde olulimi asooka sala olukiiko oli olw'abataka ne bateekawo n'olukiiko tuze tusomesa entakera onfuna bulungi nnyo 1900 bwe tuva mu eyo tulina kye tuyita Portkire Agreement Portkire nga sijuulirangako eyaziyiza buli kya bugagga kyonna ekyali kirekeddwa okuba nga kiri mu ttaka lya Bwakabaka bw'e Buganda nga tutegeeza nti nannyini buyinza anaabanga Ssaabasajja Kabaka eyavaamu endagaano kye tuyita after the Batakabu incident 1928 yaleeta etteeka erigamba nti omuyindi n'omuzungu taaguzibwenga ttaka n'omuddugavu atava mu jurisdiction ya Bwakabaka buno obuli mu states 13 naye taaguzibwenga ttaka newankubadde ekkala y'enzirugavu ontegera bulungi nnyo agreement eddako 1955 gye tuyita Namirembe agreement eteekeddwa okunnyonnyola butya bwe twakkaanyaako ku ebyo biteekeddwa osigala ku Buganda n'okuzimba kw'ekigambo Uganda jjukira gye twakisomesa okuva gye kyezimba okutuuka we twatuuka mu lwendo olwereere tuzze tusomesa ebintu ebyo abadde ba following media choice nabwakiti endagaano esembayo yajjuliza mu kunnyonnyola n'okuddamu okutaputa ya 1858 eyali ennyonnyola 1955 Namirembe agreement butaba tugenda okwegatta mu ggambo Uganda n'okunnyonnyola kwa parliament Buganda olukiiko lwe lwakuvaawo oba lugenda kusigalawo nga tuteeseza mu lukiiko lwe lutya lwe lumu olw'eggwanga erimugenda okuteekawo endagaano ezo tusembyayo eya 1962 zonna endagaano ezo ku Katikkiro ategeereka nga mutegeevu si muyivu ateeka otunuulira principles ezo ze zivaamu obugagga bwa Buganda bwonna obusibiddwa mu central government olwaliro buteekeddwa okuteebwa nga bwa biwandiiko endagaano ezo ze zivaamu ebiwandiiko biteekeddwa okuteekateeka ebisobola okuwawaabira Bungereza on free entry and exit mu 1955 endagaano eyo esoma akagambo ako Buganda singa ebeenyigiririziddwa mweno gye tubatadde yaddembe okusaba okufulumayo oba ntegera bulungi ebbaluwa etuteekwa giwandiikira Bungereza nga bukyali kubanga nakibategeeza mu Berlin conference gweoli musomesa wategera ku history 1885 eyategeeza butya amatwale gagenda okuggalwawo era abazungu bonna gye bali mu matwale bugezeeko okugatta onfuna bulungi era n'endagaano ey'okubiri yeya NATO North Atlantic Treaty Organization eyavaamu okuba nti abaali ku ludda luli okwegatta ne ku ludda luno okuyamba ku Bungereza okulwanyisa Hitler ontegera bulungi era baateekawo endagaano egenda okukkiriza ab'amatwale bonna okugaggalawo naye etteeka lino liri mu kye tuyita United Nations Act ennyonnyola bweti nti buli ttwale gyonna gye tuyise mu Africa kina Bungereza Germany Italy n'amawanga agala agabadde France n'obwetwale okugamba amatwale mu baddugavu mu Africa ensi eyo omusango ogenda okuvunaanwa singa guyitangako nga gumaze ebbanga gye wafugirayo ensi eyo terina buyinza bugenda kuwawaabira ontegeera olwaliro essente zibadde ziva mu Bungereza nga ziyita either mu Mengo oba mu Bakatikkiro ne pulezidenti kennyininyini ow'eggwanga lino okufa ebya Buganda obutasobola kuwawaabira Bungereza kyovula nti buli Katikkiro abadde tasobola kutunulira endagaano ezo kuzirabanga za amakulu okusobola okulaba eggwanga lyaffe butya bwe libbolokoka lwaki nti okuva mu mwaka 1894 mwene endagaano embereberye mpaka 1962
gye emyaka 68 Bungereza gye yabeera wano. Olwaliro okuva lwe twefuga tuli myaka emeka? Tuli mu myaka kuva 1962. Yes. Mpaka kati. Gye myaka emeka egyo? Oba 5 mwena bwe watyo. Mazima. Kaakati kwegyo emyaka ku 68 tolako 5 mwena. 68 tolako 5 mwena. Tusigazaayo emyaka mitono nnyo. Webale nnyo. Biberenga byetwogerako tebikyakola. Nga Bungereza tosobola kugiwawabiranga Buganda nti yali mu ggwanga lyo neyonoona ebibyo. Kaakati nsaba Abaganda bonna gye bali n'okusitukiramu kwabwe ze ssente ze twali twagala tusonde tusobole okuyimirirawo n'okussaawo kw'omusango gwe tofaayo banna abakyala afudde oba akyali mulamu kyali badde kinyuma nnyo okugiwandiika mu kaseera kano nga n'abakyala wa Bungereza akyali muki omusango gwaffe bwe guba nga gutwaliddwayo Limitation Act ekkiriza mu timing nti obudde buweddeko bategenda tukwata eri mche tuyita United Nations. Yes. Negiba giyise. Yes, tuba tuwawabidde mu mateeka. Empuliriza yago omusango kasita gubeerayo obudde bw'okuguwa beno guwoza guba gweguli nga tebutukwatidde bweru. Nabwekityo obulagajjavu obuli mu bakatikkiro n'abo abayivu abazze basasuddwa mu simbi mungi okuleka Buganda nga tesobodde kuwaba misango egyo kwebyo tubanja Bungereza. Obugagga bwe tubanja Bungereza buzimba Buganda okwenkanankana olwaliro Dubai mirundi 6. Njagala Jakana okuriwindinga. Yes. Tuddemu tutegeere bulungi. Yes. Endagaano y'abazungu bali egamba nti bwana abangawo obusobe banawaabiranga ababaali abamatwala abatutwala. Yes. Tunaabawabiranga naye singa emyaka gye baakufuga giyitawo nga towaabye ojja kubanga byowaaba temuli null and void watu kyalina bw'owaaba. Kati ffe baafuga mu 62 emyaka 68 gye baatufugira wano kati ne tufuna ffe obwetwaza ate 1962 tegeza tulinayo akaseera akakyaliwo myaka 5 mu maaso singa egyo gigikuba akaleka nga Buganda tesobodde kuwawaabira Bungereza oba tokyasobola kuwaba Limitation Act eba ekuggyeko obuyinza obuwawaabira Bungereza. Ontegedde bulungi? Kaakati Abaganda abaliyo njagala kubuuza ekibuuzo kino mwabo abatuddeyo mu Ssaabasajja Kabaka Kabona ne Katikkiro kyenkanankana ne Royce gye bakoletedde Kabaga nga ate bakuwa kikyo mu bye tulina okubanja. Yes. Bye tulina okubanja Bungereza ne gavumenti yaku. Yes. Netuwa Royce netukayita n'ekirabo nti Kabaka waffe bamuwadde ekirabo. Obwo bujega bwe tukwata tutambuliza ng'abaana abato okutuwa ku switi ekyo kye bakoze Buganda. Tusirike kusirikira awo tuleme kuwaabira Bangereza mu ndagaano ziri. Ekyo Katikkiro ategeerekeka nga zze mutegeevu ne Kabaka yagala Obwakabaka bwe n'Obuganda endagaano ezo muzituddemu ng'abaana bangi basomye obwalooya nga Baganda bayitirivu abaagala omwoyo gw'Obwakabaka nga bategeera ennono. Ebyo byo tebitegeerekeka kutunulwamu twaniriza Royce. N'abatasomye mateeka ntulina obwagazi bw'okuwagira ab'amateeka. Yes. Batugireyo ebyo ebyatunyagibwako tuli bangi bayitirivu. Tugende ku kyokubiri. Mazima mu ndagaano z'olwenda eyo gye twakola mu ndagaano zetumenya olukunkumuli endagaano y'olwenda mu nnyingo 15 tulinamu emayiro 9 ak'Abaganda abaliddawo. Ettaka eryo lyakubwa era liri mapped oba ntegedde bulungi liri very marked era nalyo likitegeerekeka mu maapu mweriri ate era ne libeera na market ng'era lirambike ontegeera bulungi nnyo. Olwaleero Katikkiro ategeerekeka yalibadde mu byapa byawandise mu biwandiiko byaffe emayiro 9 azijje mu ngalo z'obote lye yatwala mazima nga yeeyamba akatundu kalya namba 7 redressing all the errors committed by past regime akaleetebwa gavumenti olwaleero eriko bwe baali badde Baganda abatudde mu Parliament baali badde ekiteeso ky'omaze okukiteekayo butebe tuddamu okutunuliramu ebyo byajja byonooneka buli ggwanga ne libanga lisobola okutunuulira ekyo sinakindi Parliament twali badde tugiyingira mu biwaayi by'amawanga gaffe kubanga era ne bwoba ogitaddemu egamba nti mu Central Region abavaamu olw'okuba district ne constituency ne population y'abantu esinziirako okuba constituency ezo nga ziwera Buganda automatically ffe twali tusinza ba member parliament abaki abangi kitomedde ku ky'okuteekayo enteekateeka zaffe ku lwa Buganda bakiyita tribalism tubatulese tribalism mu parliament ku parliament ng'ate gwe oba otadde ku parliament obubonero bw'amawanga kitegeeza ki nga gwe wagateekawo ani ali tribal kitegeeza ki kiri gw'oŋŋamba nti tribalism ekyo ky'obuyogero oba tokitegeera 7 yatugamba we are palacho
era ebigambo bwayogera ebyo byonna Museveni byayogera ye kyekyennyume kyaba akutegeeza kyali naga nti Museveni wandali bw'atunula eno aba ategeeza wa sikirinako bujulizi bwe mwetegeeza mu bigambo bye sendali ez'amaaso n'endali ez'obwongo endali ez'okutuwuddiisa kulaga kino nga kaadi agikwese wansi wangalo yes kaakati endagaano eyo ne M.i.S.O akenda nkutegeeza lunye nti teri katikkiro yenna abadde ku mulembe gwa Ssaabasajja Kabaka ategeera M.i.S.O kenda we kali Jakana soma Nadduli abatakamanyi tukawe episode nka basomere ettaka ndimanyi weriri mazima kubanga ekitabo ekijonyola M.i.S.O akenda nkirina mazima tewaliwo kyonna kyogenda kulimba Buganda kyategerekeddwa era kitaawandiikibwa olwaliro Kabaka ye kennyini yasooka okugoba n'agogola mu Mengo nga bweteekeddwa okutambula n'olyoka omanya nti olina omuzinzi n'omwaganya okusobola otunulako ebyo biteekeddwa okukolebwa bw'aba talongoosezza nga olukiiko weeruli abagenda okubiteesaako bye biki bwe baba bazza mu 2 ebyaffe bye babitwala ne babikwasa Mengo n'olwaliro olukiiko terubangawo lwali luteekeddwa okulonda Katikkiro okujjuza ebyo n'okuwayiko ebbaluwa ekakasa nti tubikkiriza tusobole okutambula olwo ate bino bbawo ekitabo bakyokesemu ku M.i.S.O akenda ako nga babasoose kubba lya bika ne babba ery'ennono ne babba ebisigalidde naye ate ebyo ebika byaffe byonna biri ku buwugira kati yes kuliko ebyapa by'obuntu kakati awo bano bagambe nti ettaka liiryo lisomesa Baganda nga twadde tusomesa bano ababitegera babitegera naye nti ebitabo biibyo bayigire okwo mazima bulungi nnyo nkutegedde kaakati ekyo Katikkiro ategeerekeka mba musuubiramu okutunuulira obuwandiike n'ebiwandiiko ebisobola okubbula Buganda mu kubanja mu central government naddako ku ndagaano 95 akenda yes nga tannabanja Royce yes ko kaliwa kubanga bw'okatazaama twabuuza ekibuuzo kino bwakafudde ak'Abannayuganda ng'obbota akawambye 67 bw'obuuza omunankole w'enkole nti waliyo akenda gwe ke watoola ku ttaka ly'ewammwe n'okakwasa Uganda n'Abaganda bakeyagaliremu kyenkanyi nga bweyagalira nga nange bwe nvaana e Buganda ne ngenda mu Ankole waliyo akenda akatugatta aka Republic mazima n'oŋŋamba nti waliyo bw'ogenda mu Lango nakyo gye tugenda okukajja Western Nile ne Mmadi abateeso abaffe bwe ntunuulira Kigezi eggalo joni bwe zaali waliyo akenda yadde akanana ke baateekawo oba sikwemawuza 50 ezaatulako ebitebe bya central government mu Buganda wano ebitaatulwa gye mwali bye mwagaba kubanga n'ebitebe by'amatwale byali sikwemawuza 50 balina kwe baazisa simanyi lwaki bya Buganda bye bigabanyizibwa ng'ebyabalala mubikusigazza anti bakatikkiro baweerezebwayo kola ku nsonga kaakati wano bakatikkiro baffe kyemusuubiramu si kwaniriza Royce yadde Kabaka okkeera nkya Kabaga ke nga bwe buyitiridde okutegeeza Buganda nti weeri wano Buganda tetegeeza Kabaka gwe wekka tetegeeza Bubaga lwaki tetegawo ku Kabaga akeebaza olukiiko lw'Emmengo nti lwakoze nga lulonderwa abakopi ng'ezo tezisobola kubeerawo mazima netuteekawo Kabaga akatunuulira mu abo baministers abakoze ku nsonga z'ettaka muteekawo development eyo tebibaayo netuteekawo n'okwebaza ku bakopi abalwaniridde okukula kwa Kabaka kugasa ki Obuganda mpulira nanyonyoleraako okukula kwe atusiima olw'ogundi olw'obulamu tusiima Buganda tutambulidde mu hairake si njuuye ekyo kyawuli nkutegedde hairake y'obwakabaka Kabaka akuuma bya Buganda na bwakabaka biriwo byakuumi bitwalibwa buli ate ye kennyini yatunyaga gw'okolera akabaga kubibiri nsimeko kikwakokya n'akuwa eddagala kakati Buganda kye tuliko mpulira kale Katikkiro ategereka ne Ssaabasajja Kabaka balonda ye kennyini Kabaka yeemenye baddemu batunulire ensonga ezitugenda okutwambula ezitegeddwa okutunuulirwa mu Buganda okukula n'okusenvula ekigere so si Royce mpulira nfuna bulungi nnyo ensonga ey'okubiri yakusatu sole bwe twatunuulira mu ndagaano y'olwenda abavubuka baali bamaze okutunuulira endagaano eyo 1919 ne bawandiika nga bayise mu kasozi mu kibiina kye lyataddewo ekya Buganda Youth Association nga kinnyonnyolera okuba nti baafikira mu ttaka mu ndagaano y'olwenda baali bakuba tebaabawa bw'amala okuwawaabira n'agenda awandiika ebbaluwa egenda mu ofiisi ya Katikkiro Kaggwa ensonga eyo baagiraba abavubuka ne batunuuliramu okubawaayo ettaka erya Buganda kweri eryali lisigadde ku mayiro 9 baatoolebwako ne babaga nti baweesikwamaza 20 ez'Abaganda okwekulaakulanya abavubuka kubanga endagaano y'olwenda teyayogera ku bavubuka olwaleero Buganda mu nteekateeka yaayo ku bwakatikkiro abaliwo amaanyi olw'okuba tekyawandiisa abavubuka bayingira magye ye yali badde entabirotabiro y'enkulaakulana
mu Buganda okussaawo enkola egenda obbakulaakulanya. Mazima. Katikkiro olwaleero bye bayogerako bayogera ku bintu birala, teri ayogera ku bavubuka okujjako okubakolozaamu ensimbi. Mazima. Teri ayogera ku muvubuka okujjako kutegeeza gwe muti omuto ogugumiza ekibira. Ne tukoma ku ekyo. Kaakati enteekateeka eyali badde ennungamu kwe kutunuulira ikonomi ya Buganda bwe zeetambula mu Buganda muno. Nti Ssaabasajja Kabaka butunuka mu 1954 twali tumaze okutuuka mu middle income status mu Buganda. Era twali tusinga ensi 3 ze twawula ku ssente nga Singapore, Dubai ne Seychelles. Kati Uganda yekikayanira. Olwaliro kati ffe tukaayana. Museveni yadde akaayana nti bamureetinze bubi. Already yatuuka dda mu middle income. Middle income ey'Abannalwanda. Mpulira. So se y'eggwanga Uganda. Bw'ayogera ku ggwanga Abannalwanda abajja nga ba refugees. Eyo middle income status baagituukamu n'okugisukkamu. Baagifuna ne basukka nawo. Naye so si ggwanga Uganda erikola status 13.21 nti iri mu middle income status. Eyo yali Buganda bwe twali tutuuse. Kaakati olwaleero mu income yaffe oba economy gye twali badde tuzimba olwaleero Buganda kyeyali badde esooka Katikkiro gwenda bayagaliza eggwanga lino okutunulira nga tatunuulidde Royce n'ezo nkuuka ze tukola kansalaani fisitulalaani bisaakaate n'ebiringa ebyo basidde za Kabaka ezitaggwa nga Buganda esereba buserebi. Ikonomi singa twali twetaaga okugisitula capital gwe tulina ku nsonga y'ettaka emayiro akenda eri awo muyitirivu nnyo kye twalisoose okukola olwaleero kwe kuzzaawo kye tuyita Buganda Bank ezatandika mu 1993. Onfuna bulungi nnyo. Bwe tuteekawo Buganda Bank ebiteekeddwa okukolebwa ettoffaali niwe twali badde tulisonda lyali baddeko omwagaanya oguwola essente nga banka ya Buganda yeewola. Twali badde centenary engezi endala zisigalidde tuzirozezzaawo ne tuteekawo n'amatabi ga banka ezo okuyingira mu byalo nga bwe twali. Luli Bank of Buganda lyetuuka mu Bende, yali ekola mu Masaka, yali ekola mu Kyaddondo. Bye bitundu bimeka? Bisatu. Naye mu bitundu ebisigalidde baatambulanga okubategeeza kw'okuleta kw'ensimbi okuziteeka mu banka n'okujja kw'okwewola okusinziira ku ekyo kye mukola ne kye mulina. Naye obulimi bwaliwo obwa ppamba, obw'emmwanyi, obwaliwo obwataaba, amajaani Buganda twali tugalima gaali mu bazungu n'eŋŋambo eby'omuddugavu yali alima. Ebyo ebyaffe amajaani tegaali mu baddugavu okujjako okukozesebwa mu masamba. Kaakati bwe tutunuulira mu nsonga ezo ku ttaka lyaffe ne capital gwe tulina nga tumaze okuteekawo banka eri tuli baddembe okwewola mu Bungereza nga tulina kapasite ewaayo ebyapa ne batuwa essente tuzikozesa bulungi. Onfuna bulungi? Kapasite y'okwewola mu ggwanga Uganda, Bank of Uganda twali badde twewolayo ku nsimbi esobola okujja mu Buganda nga tulina Buganda Bank. N'ekitali ekyo ku bagagga be tulina olwaliro mu Buganda bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka bakowola mukozese Bank of Buganda nga bali basekketu. Yaliba yali niyagundi naye abantu bagenda obizula nti si bya Buganda byabwe byakwekologa mbali mu Buganda. Kyovula nti zaagwa tezaayimirirawo. N'enteekateeka y'abo abajja babireeta babireetera mu mwoyo gwa bwansimbi so si kuzimba Buganda yadde obwakabaka. Kaakati singa tutandika n'okudevelopment nga Buganda Bank weeri ekiteekeddwa okuyimirawo kyekiriwa kwe kukozesa kw'ensimbi zaffe ezo ezeetaaga okukozesebwa nga zirina embalirira tewali lusanza battaffaali. Mazima. Bwe twali badde ne banka eyo essente n'omutemwa gwaffe ze twali badde tusonze kwe kuba nti tulina ebyuma bye tusobola okuteekawo ne tutta ebintu ebyo bisatu. Olwaliro Metta, Madivaani, Mukwano abo mu Buganda tewali balibe nga basinzidde mu Buganda wano okugaggawala kwabwe ne bazzi obugagga e India nga Uganda terina kyekoze eki ng'omusolo gwe basuŋŋaanyaamu gugamba nti gugenda mu Bannayuganda naye nga mu jurisdiction ya Buganda temulimu ttaffaali yetukoze eki yetufunye. Ettaka lyaffe lye tulina olwaleero lyali badde lisobola okukakasa nti Ssaabasajja Kabaka afuna ku bagagga mu Bungereza oba Japan oba wa ne ku Katikkiro waategeerekeka okujja okumuwa ettaka ne tukolagana nabo nga kampani nga ffe tuli badde naffe tutaddeyo capital waffe wa ttaka bo ne babeera ne capital w'okuteekamu ensimbi ne tuteekawo ebikajjo ne tubirima. Sukaali twali tunywa waffe ku ttaka lyaffe mayiro akenda n'ebima bya sukaali olwaleero Buganda esobola ne bwe tuba tetunnaba kwewola ku ssente ezikuŋŋanyiziddwa mu Buganda nga za ttaffaali ne wabeerawo Katikkiro ategereka ne Ssaabasajja Kabaka nga si mulyo ng'olwaliro Buganda bwatuuka nga bwanju ya Kabaka so si bw'abantu so si bwa Kabaka yadde olulyo. Ontegeera bulungi? Olwaliro twali badde tukoze ebyuma byaffe nga tulina ekyuma eky'emmwanyi ezo twerimira processing ng'eggwa bulungi ya Buganda
twalibadde n'ebyuma ebikola sukaali nga byaffe process yaffe yawano twalibadde n'ebyuma ebikola amajaani ne kaawa nga byaffe byawano naye Buganda olw'omulyo gwabwe n'okutunuulira obunyazi n'obutatunuulira Buganda na Bwakabaka ebyo tunuulidde nga balekawo ebiteekeddwa okukolebwa twebaza Royce era tusanyuka ne tulowooza nti baleese sipeeya miliyoni mmeka gavumenti yaggyeko omusolo ku byuma ebikadde ebyakoze Royce bajjeko omusolo bw'otunula endagaano 15 essente ezivaawo n'ezibangibwa ku ggwanga Uganda musobola okukeera enkya Uganda n'etoola omusolo ku mmotoka eyo ng'era egasaaki era egenda kuzzaaki ekyo kitugala tutoolako omusolo bw'ebeera mu Buganda egenda kuba ekola essente bwe ziti ofuna bulungi tewaliwo nnyo tewali kyetulaba nabwekitemu ebyo biteekeddwa okukolebwa baddemu batunuulire ebyokukolebwa ebigasa Buganda n'okusukako n'Obwakabaka than personality Kabaka personality Katikkiro ontegeera Royce etuyamba ki wano mu mwaka 1956 Governor Cohen yategeeza Kabaka Daudi Chwa Frederick n'asaba okumutegeeza nti mazima ddala tugenda kumwefuga gaffe gano naye twashinulidde nti twakkaanya mu ndagaano zaffe nti wayita emyaka 6 Buganda egenda kuba etuuse ku ddala ery'okwefuga Uganda eyawaki eyawamu naye ffe ng'Abangereza twabadde twagatuddemu tukoleko agreement ennyonnyola ggwe ne Buganda wakati mu ndagaano ze twatandika nazo 1984 tuddemu tuzeetooloole nga Buganda ne Bungereza eyagala kuteeka muno projects zaayo naye nga zigenda gasa emirundi emeka ebiri nzikiriza nti tusobola okukwatagana ne Buganda ne tususaawo ebyuma ebigenda okukola ebikusunsula ppamba ne tusaba Abaganda bakkirize nti tupangise ettaka likole Bungereza nga tuba solid buyers abagenda okugula ppamba oyo emmwanyi ne taaba ekyokubiri ku kyo ge masannyalaze gali ge twateeka ga hydroelectricity power gye tuyita Nalubaale dam naye esobola okuvaamu omusolo emyaka gye twakkaanya Bungereza nekwata amasannyalaze go negaddiriza Buganda olwali tubanja emisolo egyo ne mu ndagaano 1955 mwegali emutemu gwaffe teguvangayo olwaliro bayaniriza Royce essente ziri enkuyanja baazireka wali ez'okubanja mu central government eza ddaamu eyo yokka omugabo gwa Buganda we guli lwali tufuna multi trillions eziri mu nga 5 ebiteekeddwa okuddibwa mu Buganda buli mwaka oba mufuna bulungi kubanga teri atakozesa amasannyalaze gakyasinza okuvaamu ensimbi wano mu bintu ebikola mu industrialization ontegeera bulungi kaakati Buganda ebyo twabireka tetubibanja twasanyukidde ka Royce nga wazimbibwa ebbibiro yes ne wabaawo omutemu oguyina okujja wansomesa nonga nti balina okubaako akaseera kwe basoloozamu myaka 8 bwe giggwako ebbibiro biribeera officially lya Baganda so si Uganda okuva olwo sente zivaamu tetuzibanjanga wabula mu 7 program gye twakolako ng'akaana nti baamukuba akawunika bakola bamulimba ba umeme ekitongole kya umeme kibbi omugabo gwe tegwatuuka gwali gugwe gwansawo tegwali gwa Uganda naye tubuuza ye yali atebedde kawune yeetegereza nti Buganda ebanja sente mmeka kyanga tuyingiraawo Katikkiro ki yali akitunuddemu natubanjize sente byebyo nange byenjagala okutunula mwabagamba nti Buganda tukoze nyine Katikkiro abaddeko yakyasinza okukola ebyamagezi mbirese Royce egasaaki Obuganda yadde Obwakabaka nga tulina esente z'amasannyalaze zetu olwaliro Ntebe airport mazima Brivian Kobute gwe baleetaano yali architect omukulu mu kuzimba kwa dam kuba kwa map kwa airports ne bagattako n'owokubiri yali aliwo Obungereza ne mutusindikano yali ava mu Bulasha ajje batunuulye butwe bagenda okuzimba airport kubanga Russia yagizimba ne kugattako Brivian Committee yali ava Bufalansa ne tukkaanya ku ttaka eryo erya Ssaabasajja Kabaka n'omutemu gwaffe gwa Buganda si mu kuwanyisiganya abakristaayo bagamba nti ettaka lyali lya ddiini Muteesa yasasula n'abawaamu ekitundu ekirala kubanga project yali egenda okukola kuti yali terina kuddira ddiini yali project ng'eyogera ggwanga na kiki na ggwanga ontegeera bulungi kaakati ebiwandiiko bwe babibuzaabuza batulaganga eby'abakristaayo naye ng'ettaka erituddeko Ntebe airport ne State House weetudde mu Bwakabaka bw'e Buganda eri ku lw'Entebe ettaka lino lyali lya Masiro erigwa mu 36 ezaawe mu ndagaano y'olwenda Buganda olwaliro tubanja ettaka eryo ne airport okugibanjako omutemu gwaffe ssebo Bakatikkiro ne Ssaabasajja Kabaka ebyo byo tebimanyikiddwa bubaga bwe bunaavaamu ensimbi eziyimizaawo Buganda ng'ebyamagezi bitunudde bimulesaawo n'oyaniriza Royce n'otayaniriza ate bikuweereddwa mu 2 nga mu ebyo byadda ebimu
mpulira nabwekityo tuzanyira ku bwongo bwe bususiridde n'abaliyo obutamanya byakukola ate ne bataagala kuwabulwa. Ensonga eyo n'enteekateeka yaabwe yatulekanga Buganda tulittayo ne tusigala nga tutwaliddwa butwalibwa mu nju ya Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu so si bwa Kabaka. Ab'ebitiibwa abo teboogerwako obujja okuba ku Mmengo ensi ejja kukukyawa. Kitaffe Ssebunya twaliko lumu ku Kingdom FM yali Kingdom TV bampitanga ku ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 2 programu yawe yabanga ya 1 hour yali agiriko yali Jacob by then fumu lya Munsonda. Bwe tutuuka ku programu njogera ku Buganda n'obunafu bwayo Oweekitiibwa Ssebunya nkuba ku nsolobotta ntegeeza nti mwana wange Buganda okujoogerako ng'oli musajja Muganda bajja kukyawa n'akalulu tojja kuwangula so nga ate mbadde mu nteekateeka ez'okusituka okujja okukunonyeza kalulo. Kale mu bino tuba tubikoonako central government nayo tebyagala osigala ng'oteeseza muli mpola mpola. Ne mutunira bwe yali kakiiko k'ettaka bwe yajerega Kibuule ng'agambye nti Namasole tamutegeera n'ekigambo Namasole tamanyi kye kitegeeza eyasinga okutabuka. Kaakati ne kinneewuunyisa bwe yali annyonnyola ebigambo biri era bwe twafuluma ebweru ne mugamba nti kyakusaalirwa nnyo kubanga Ssebunya ku bukulu bwo kojjange kubanga nanzaala wangeye onfuna bulungi nalibadde nkutunudde mu myaka gya Simyoni mu bukulu bwo kubanga mwenkana ne Simyoni mu Bayibuli. Simyoni bw'ategerekana mugamba nti omutogenda kufa okujjako ng'omulokozi omulabyeko mu mbugubuguze eza kitange bwajje tuyita kojjange Ssebunya zaali zeze mu myaka 994 n'abuuza nti omulokozi oyo alijja ddi ontegeera. Ne mugamba nti nze Jakana Sulaiman Nadduli nga nkuziddwa n'entegeera Obuganda n'omwoyo gwabwo n'entegeera Obwakabaka n'omwoyo gwabwo ne bukeera enkya mu myaka gyange nga nsobola okulwanira eggwanga lyange nga bannange gye bali abali ebitumbuwa naye nga babirwa butannaba kutegeera olwa information gye batannategeera nti bwe tuli batugibunyizza oba oli abo tuligattagana ne tuyimira ku lujegere lwe lutya bw'ovaamu ebigambo ebintegeeza ebyo gwe yali badde agamba nti Mukama Katonda wummuze omuddu w'emirembe kubanga amaaso galabye ng'okusuubiza ku bwe kwali olabye ku Buganda empya n'emiti emiti egigenda ojjambula esinga ate ontegeeza kusirika gwe yalabanga ne mugamba nti ddala ye mwabaaliwo ku lwa Buganda ku mulembe gw'Obote nga mmwe muwagira abaazimba ebizimbe Tanzania ne Kenya ne mudduka muno kubanga muba bategedde mugenda kujja mwabaakomawo ne muba mu Buganda nga mugiriira muli nangamba nedda mutabani nedda amagezi ago genkulabyemu ddala nkakasiza gabangeye magezi mayitirivu nnyo ne mugamba nti ayogedde kikyamu nnyo wano bw'obanga olina omumu okusobola okwogereza sina kyennoonya nti njagala kuba Katikkiro sina kyennoonya nti ngenda kuba Pulezidenti yadde okufuuka kabaka wabula eggwanga ate ng'omwoyo mwe tutudde ogwo gutugattira wamu either oli Pulezidenti oli kabaka oba oli Katikkiro ffenna omwoyo gw'eggwanga gubeera gwaki gwa kyenkanya ayogera ku mazima ate gwe mukyawa na kino bwe kifaanagana ku Buganda muveemu okwerowoozesa nti bw'okoona ku Ssaabasajja Kabaka musango kubanga n'ekitiibwa kino wankubadde omwagala nnyo toyinza kkeera kyano nkakasa nti Kabaka yenkana Kristo obyawula era tesobola kukeera nkyano nga nti ddala oyagala nnyo Kabaka n'oleka bazadde ba ababiri nti ku lw'Obwakabaka nabange banga nti batte ku lw'Obwakabaka kuba Kabaka waali ebyo byanjawulo omukwano tuleme kugugatta Ogwakabaka tugwawule ogwa Buganda tugwawule n'Obwakabaka tugukole ki tugwawule emitiibwa gy'Obwakabaka n'ebitiibwa bye byateekeddwa okwambala mirimu ki gyateekeddwa okutuusa Obuganda tugibanje nga ffenna tuli ekintu kitya kimu yes tegyogerwako mu bwabuntu yogerwako nti yekitikkiro ekyokuntikko butereevu mu kitiibwa ky'obuweereza so si mu bw'obuntu yes si bwe guto bwe guba kale mu kyo okusiima kwa Royce kwazze nga kwa kyennyume ate nga kwa kisirusiru nnyo tuli abantu baffe nga batunulira Royce kikulu ekomyewo ya Ennyo Muteesa w'okubiri emmotoka eyo mbuuza ezaaki ne museum yaffe gye batandika mu mwaka 1996 gye batta olwaliro etaliiwo teriwo wali ekamookya ojjo gitambuzeko gibalage n'amakulu gaayo bwe gafaanagana weri wali ekamookya ssebo waliyo amagumba waliyo kakaleka kujereka Buganda waliyo kiki webiri awo waliyo amagumba bagannyonnyolako eriyo skeleton z'emisoto egize gibonyaabonya eriyo effumu nayitaayitamu omwo nga museum
nayitamu okulambula n'abaana abato ne baŋŋamba ebintu ebiri muno naye neŋŋamba oba bye byafaayo bye tulinawo byokka. Obulogo bw'ofudde museum mulimu amagumba omwo nagalabamu nga bagali eyatandika mu mwaka 1996 n'ennyonnyola ebyafaayo byaffe wano mu Bwakabaka bw'e Buganda era ekitabo ekyasookamu kyali kya Grant ne Speak ekyaddako kyali kya Rosemary Golo eyajja wano eyali sister we yali Allen eyali agenda okukuba ettaka lya Buganda yawandika ekitabo nakyo n'akiteekayo biyitirivu naye nga byonna byali byogera kubanga etandika mu mwaka ogwo naye nga buli kabaka yali amaze okuteekawo abantu baffe mu buli ssaza ku Muluka na buli district oba kitwali tubadde tuyita amadistrict g'olwaliro yes ge masaza g'obudde buli ontegera bulungi wabeerangayo abawandiika ebyafa byabazira gundi ya Sempologoma oyo n'awandiikibwako mu byafa bwe tuwe twategera mu Buganda byalinga biweereza mu museum eyo baki olwaliro bw'okyategerako abazira abafiirayo eyo nga teri aboogeddeko kizibu kati olwaliro tulina abazira mu bubbi bazira mu bunyazi abo bayitirivu bebeetaaga okuteekayo kukola obufeemu ne bagenda okweteekayo nga bazimba Buganda etaseseetula kigere abayivu ng'ate si bategeevu ne bategeeza nti baali b'amaanyi nnyo mu kutta Buganda be bagenda okugenda kukola obufeemu ne Ssaabasajja Kabaka Katonda ne mwenda mu Butebyo bw'okubiri era erinnya ligendako ku ekyo mu basse Buganda n'abasse Obwakabaka nabwo kityo gwandaba nga tusinzidde ku online ku Media Choice Uganda njagala otegeera ebintu bino nti Royce talina makulu gye tubadde n'ekitiibwa kyayo ekyokudda nga tulese ebyo bisobola okuyimirizawo eggwanga lyaffe oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okukisa omukono Buganda gye wali badde obuuza eririddawo erikutte kkubo ki mu ebyo ebitugasa n'okuyimirirawo kwayo nga tekuliko n'ekimu ekituukiriziddwa tubuuza ani agenda okunenya munne mazima buli omu alinenyezebwa mu kiti kye obulagajjavu bwe yali amanyi n'atabaako kyayogera n'obuweereza bwe yagenda okunyaga mu kifo ky'okuweereza buli omu aliba n'ekipimo ekimupimira mu bulagajjavu bw'okusuula eggwanga lye weebale nnyo kaakati abyogerako ate yaaba omubi oyo aba akoze kkiriza otegere nti waliwo ensobi Kabaka sooka omusse ebbali otegere Buganda yeeriwa osooka omusse ebbali omanye Obwakabaka bwe buliwa olyoka otegere omulimu gwa Kabaka bwajja ku Buganda n'Obwakabaka atuusa ki era ateekwa kukola ki ebyo bye biteekeddwa okutegeebwa Omuganda ategeerekeko olwaleero oyo ayagala omwoyo gw'Obwakabaka okutambula n'okuvujja n'okuba nti gwe toteekeddwa kusaanawo ng'Omuganda bukeere enkyanga oli mu ngero Abaganda baaliwaawo once upon a time there was a tribe called Baganda yes olwaliro bw'oba onoonya abachwezi twasigaza omwoyo gw'Abanyolo wano gwe gwasigalamu omukyayi omutuufu ogw'abaki ogw'abachwezi naye ku bbonga bwe gwali eguli bikolwa ki bibakyayinza okukakasa ebikakasa abachwezi nti bye bino mazima tewali neki ng'era n'eri eggwanga gaali kyaliwo bakabaka omulembe guno simanyi lwaki Museveni yabanafuyizza ng'oggyeko kyekwekwasa ne babajjamu amagezi agatwala ebyammwe mu maaso ebyo nabyo byetaaga gavumenti gavumenti zemba nyina n'oggiwa enkola ddala n'osolooza ettaffaali okuva mu Buganda jurisdiction n'oyingira mu mawanga ageetoolodde mu Bwakabaka obusigalidde n'osala n'ensalo z'ekigambo Uganda n'ogenda mu Beebulaaya onfuna bulungi n'otafunayo ba investors ku bugagga bwe tulina ne capital atandikirwako mu Baganda wabikeebi ettaka na population abantu ne we batudde yes obugagga bwe tulina butumala okusitula Buganda okutambula awatali kwewa n'okutegeerawo nti tusobola okusaawo ebibuga ebipya amafuta ge tulina mu Buganda tegoogereka ku mayitirivu Central Government genda nakukwata kubanga ettaka mwe liri lya Bwakabaka lya nnono ekineewuunyisa bwe wabaawo abazze okusiga ensimbi mu Buganda nga bazze boogerwako mu nkukutu ate baba bazze okusaavinga papasi zaabo ababaleese wabula tebatuganyulanga Buganda kugiraba ng'ejja ekigere weyina kubeera tuwulira bazimba mayumba bwe bagatunda ensimbi ezivaamu ate ne basabiriza ez'okujjanjaba Kabaka ne twebuuza ebitongole byonna amagoba gebikola agatasobola na kujjanjaba Mutanda go geegaliwa Buganda olwaleero yali badde emaze okutunula all senior secondary schools and primaries and universities baana kyabajjanga bagezi nga tubajjayo abakitidde ku ddala eyitali lya masomero ga bbira bibuuzo neddamu neebatuuza okubaaza
nesooka basindika mu Bungereza ku ssente ze tubanja Bungereza maybe tugibanja ne tubange tuyamba ku baana mu kuyiga obusawo n'okutabula eddagala bannaffe bano abayizi n'emiti gyabwe abali lokale ne babanga basobola okuboomingibwa kubanga obugezi tebuliiko kusoma yatandika obusawo talina ssomero gye yakola ki yasomera abo bwe tutandikiramu kubanga bakemist nga tuyambira ku baana abasomye oluzungu ne bajja ne batuula awantu watya Buganda twali badde n'amalwaliro super agasobola okujjanja buli kimu olwaleero fistula oba kansaran eri ekitovu eritagwa lyo lyaba litya buli kadde tudduka lya kitovu oba lya ddiini oba lya Buganda wakati webiri siritegeera kaakati awo tugenda kukomya ddi okubeera abagwagwavu okutuuka ku ekyo nga Buganda ensi eyakuba ne muteeka kwaffe tuzze twettaffekka mazima kyewuunyisa nti emisinde tugiddukira amalwaliro g'abaminsani nga Abaganda twalidduse ne tubaako lye tuziiba tugamba nti buli mwaka tudduka ne tuzimba erya district bweti buli mwaka tudduka mu Buganda mu district bweti nga tulinze n'abaana bagenda okujja nga bwe baalikomyewo Muteesa One Royal University yali badde enkugu mu kusomesa obusawo branch y'e Masaka ne gandi tugitaddemu abo basoma mitima bano basoma ne tukatulamu ebintu nga tuli mu Buganda tukikutulamu bitondo amalwaliro ago ne gabaganyizibwa olwali twali tukyagenda India ku lwaki mazima kwata India ogitekemu abantu sabe gundi wa Bwindi naye akuwa scholarship mazima yes Buganda esobola okuweera abaana ku ssente zerina ne bagenda bakuka ne badda ne tubantu bakwasiza amalwaliro ago okyayogera nno ku bantu ba bulijjo genda Buyindi ne Kabaka owaffe agenda Bugirimaani ewo wano tewali ddwaliro limusobola bw'abanga anafuyemu agenda Kenya ku muliraano ne twebuuza Obwakabaka obwaffe bumugasa ki ye kennyini nnyini bwo ow'okuntikko mu Okulembera kale ne tulabanga waliwo obunafu bw'ekika ekyawaggulu so bw'okitunuulira tetwalikobye bukomi okubeera n'amalwaliro twali badde n'abayizi abalinze okubeera mu malwaliro ge tuli mu kuzimba nga tudduka fisitula weebali olwaliro mu universities zaffe oba tertiary institutions twali batutaddewo zaali badde eza Buganda in particular ezisomesa obuwanga nga Jakana bw'abumanyi mazima abaana obuteerabira ebyo ebyebisakati byebateekawo ne tubizza mu masomero ng'omwana afuna eddiguli mu kusoma obuwangwa bwe n'okwetegeera ng'ensi endala olulimi lwaffe lwali badde lutambuddwa nga tulina abaana bakubye ebitabo kubijja mu professions zine bidda mu professions zaffe ng'osoma okuva ku nasali mpaka university nga language y'oluzungu tusomerako nsomere naye ebisigadde byonna tusoma mu Luganda lwaffe yes n'abasigadde basomere mu nnimi za kiswa bya federo olwaliro muli wano muwogana nti tamanyi luzungu oyo tategeera wakati webiri kuffe ani ategeera n'atategeera mazima mpulira eri mu buzungu gye basoma olulimi oluzungu abalalu ndaba bayitirivu kituufu bayimbe sawuzi bayitirivu abo nabo basinga omuddugavu owa wano kubanga ayogera luzungu lwaki tutwegeraganya mu bya kisiru agwa ddalu mu luzungu nabwe kityo nti abali emmenge enteekateeka bwe yababula ekirala ku Katikkiro yali badde aliko ne Ssaabasajja Kabaka nga ayagala Obwakabaka bwe empagi emuteeka mu Bwannamulondo okugikuuma yali badde nga akuuma empagi ebintu ebitano bye twogerako ng'ennono obuwangwa obulombolombo mpisa n'olulimi ebiggwera mu Ssaabasajja Kabaka kubanga asooka kuba mulangira oluvannyuma n'alyoka atuuka ku taito gy'aliko naye ng'ekitiibwa ky'amafumu n'engabo mwasookedde okubeera kale wali agatta ebintu biri n'abanga ekitiibwa ekyakyetisse naye obuwangwa n'ebyo bitumenye abiseye Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri atunudde butunuzibwa ati nga buli kimu kiggwaawo mazima sanga lyambogo gwe tukoonako tuli waweeru kwambala bubikini kugenda kubeera awo n'ayotandika kusinika mannyo kuli ku gundi ku TikTok eyo Buganda we tutuuse n'okweyagala kwaffe tugenze wala mu tekinologi gwe atasobola nakukola yadde akakwanso oyo tekinologi gwe oyogerako tukuze kwogerera ku byabalala ng'obuyiiya bwana obusse tobulina mbeera na mazzi gabufukirira kusobola kumeruka oli ku byabalala kwewaanira okubanga tekinologiya olwaliro tugamba ensi ekyuse nze nkoona sirabako maaso gye gakulirayo kuba ekyuse nnyo mazima omumwasi gulaba gulira mabega mpulira okukyuka kwaffe ze saaba tutambulanga nte nsolo kwetwaliga nti tukyuse nnyo kati olwaliro tuli bwe tuti okyuka mu byoyagala gwe byotayagala tebikyuka mazima kale mu kyo nti Ssaabasajja Kabaka ekimukakasibwako mu kuba nti alemereddwa ate n'okuba nti emulagajjavu namba limoja mu kusula kwa Buganda n'Obwakabaka kwe kusula empagi ezimizzaawo Obwakabaka zitumenye 5 ne tugattako neya House of Lords House of Common kyekimuleetera okubeera nti nakyemalira mu Bwakabaka bwe ng'Obwakabaka bwafuuka njuuye n'Obuganda bwafuuka njuuye mu Bwannamunigina okusinziira kunnyonnyola kunnyonnyodde yes ensonga eno nsaba tugiwumbewumbe
kale nno ntegedde nti mu kifo ky'okutunuulira n'okusagambiza tuutwo mu kabaga k'amazaalibwa tuutwo mu lukyala lwa kabaka tulina emikolo n'ebiri mu Buganda ate gyonna gya muntu omu enno bw'ojja n'ogamba nti obwakabaka bwadda mu nju ye ntandika okukkiririzaamu kuba siwulirangayo kitugattiramu okugyako amatikkira ate nga gage matikkira ga kabaka siwulirangayo kitugatta kisukka amazaalibwa ga kabaka nabyo nno tebyali badde bibi nga bijjidde mu kitugattira waki awamu nga bw'olaba abantu batera okusogambiza nti mu Uganda waliwo abazze bazannya ebyemizannyo nga bavudde emipiira gya bika ne kiwana atali Muganda okugenda okusambira ekika bw'aba asunsuddwa ate emipiira gy'ebikeera mu bye twali twogerako mu ebikuŋŋaanya n'ebikuza Buganda 1933 Ssekabaka Daudi kya yateekawo ebyo ennono bwe mukugira ne bamugamba nti omulangira n'omumbejja baaziyizibwa okuzannya onfuna bulungi abo tebakola ki tebazannya emipiira gino tugisse mu bakopi era Ssaabasajja Kabaka Daudi kyateekawo pounds 10,000 ziyambe mu bakopi okuteekawo clubs zaabwe Buganda esobole okusoloza omusolo mu mizannyo egyo pound 10,000 mmeka 15,000 by then 1933 zaali sente mmeka 15,000 za pound musanji zino olukumi lwa pound milioni nga 4 nga 6,000 10,000 nga 5 zabanga sente zaba nyingi nnyo mu budde buli pound yali ezo okuwa 15,000 ezagulinga benzi yali egula emitwalo 3 enaku zino kimanyi nti tuwakanira mbuzi mpira gw'embuzi yes mpira gw'ente era bwe yaziteekawo n'alagira oluli obutayingira mu kintu ekyo emipiira gy'ebika era gisigala gy'abakopi naye wali gyali tataddewo mipiira gy'abika yateekawo mizannyo kusobola okuvujja Buganda ng'amaze ogitunula bwe yaliera mu Birmingham yali agenza okulaba ku Stark yali amusomesa kubanga kitundu kye yali avaamu n'amugamba nti bwe nali eri nasunulira emizannyo gye mwali mukola mu Buganda tusobola giteekawo ne gibanga gitambula naffe netukola essente kyatandika lukumi endasi tumwesatu era nanyini mumberebere mu kugulawo kw'emipiira mu Buganda n'eggwanga Uganda mazima ontegera bulungi so kino ekyo tekizze kati si byalwaleero kikadde ebyo mu bintu ebiteekeddwa okubaamu essente emizannyo kikulu nnyo mu Bwakabaka mizannyo kikulu nnyo ne Museveni teyali baddeko mu Uganda singa yaddira buli muzannyo n'akwata obuwumbi nga 15 n'agamba nti ntaddewo clubs najja nga tuterawo opportunities ez'abavubuka ebisawo n'abiteekawo naye bata bitaddewo okuleeta abagagga abali mu mawanga gali ne bajja bazimba emizannyo egyo buli muntu alina talenti ye mwaggwera talent ne ziba nga zisituse eggwanga likulira talenti ebitundu 65 ku buli 100 ebyemizannyo biyimirizaawo eggwanga olinga ali mu budde bwe kuyiiya bibye bimugasa anadda ddi akutunuulira ezobbye mu paala zobbye mazima zogenda otunda mu ebyo n'ensi ne woba ogibbye abaffe tubaakabala we bawanirira ng'okugwa kwabwe tekuliwo naye wano tufuukira ddala emmomboze ekyemisana tewali ng'olina kukaba bukabi akawunga mukongeza nnyo kasoli ffe tumwerimira naye nga gwe wamutunda owuwo kaakati ng'embeera saturation y'essente vicious circle of poverty bwetambula ffe yaffe etuuka ne kummaze ng'omuntu atuuka n'alakasira nga tewali yadde waliwo okukenta ng'ojja sigala akawunga osobola okukagula ne tutuuka ne kaba nga nako kabuze Buganda enamba nemupakira amakutiya nemutwala ku dduuka yes wayitawo wiiki emu nenkaba nti gakawunga bakaseera naye ngaowa mutunda tewakubamu mmere eddawa kubanga walina okuweera abaana oba waliwo omwana eyali alwadde n'olyoka okaba olinda season egenda okuddako bagenda okukusanga bakuga nti obadde mulwadde nga munange obadde otubuze ku bulwadde nga bukuluminye nti ate nalwalaki ng'oli akutunulako aga nti obadde mulwadde so njala kati ntyanze badde sirwalangako nti oli akimukuba enkiwe kale wano mu Buganda okusaga kwe tulimu n'okuzannya kwe tuliko kwa kutunuulira nga tutunuulidde pasente ya Kabaka ng'omuntu omu n'ebyo ebibyo ebigwa mu ye ne twerabira ebigwa mu Buganda n'Obwakabaka n'okumanya nti alina obbirera n'obbikuuma abaddaani okufa kwabyo mu myaka 30 mu kusembayo kwa vidiyo eno obunafu bwa Ssaabasajja Kabaka n'omwoyo gwe obutaagala Buganda yadde Obwakabaka kyekitulidde ng'Abaganda okusobola okutuuka olwaleero nga tuli momboze mu ggwanga Uganda n'eggwanga lyaffe ffe kennyini ekitiibwa kyaffe ekyabakopi bwe yakitwala n'atwalako ekitiibwa ekyaffe ekyabataka ab'obusolya atutte ebitiibwa ebyabo abagwa mu nno n'abamufuga n'ebisigalidde kale awo tetuyinza kwekuuma Obuganda bwasigala nga buli mu nju ye nga Kabaka Londe Mwenda Mutebi wookubiri n'olulyo tebukyalimu abataka buswa tebakyabufufuga wabula tuyimba kimu Kabaka wangala obwo si bwe Buganda si bwe Bwakabaka nja kubagalisa emirembe gya Katonda emirungi okusinza ku bibuuzo binaamutaddewo n'okuteeka kwa comments zammwe ku ebyo bimugattako n'okutoolako kwammwe
n'okubategeeza nti mbajjukiza nti mu episode nga eri gye nasooka okukola gye nabategeeza neno nkibategeeza lunye nti etteeka Museveni eryataddewo nti ebifuzi kutunula mu kamwa Jakana Somani Nadduli mu episode ezasooka emyaka 2 gyali giyina empisa n'olulimi olulungi olutali mu kuvvoola dde okuvuma kale bwe yagezaako okuvvoola Obuganda tutandika okukimuddiza n'abo bazze bakola programs nga batulaga nti tuli ba wansi kwe kubaddiza ebigambo mu bitiibwa byabwe kuba Bayibuli etugamba ekipimo ky'opimira muno namwe bakupimira ne batutegeeza mu nnyinyi olulala nti ebbaluwa gisome n'omwoyo gwayo mwabo bannanyi kuziwandiika mu tubanga tuzisomera kale naffe tuba tusoma ebbaluwa ezo n'okutunulira ekyo ekipimo kye batumiddemu nga tuddiza mu nziza y'emu mbategeeza lunye nti omwaka guno n'okutandika mu videos zino tojja kuddamu kuwulira kigambo kyonna kivvoola okuddamu okusomesa kw'abantu okutegeera kiki bateekeddwa okutegeera kale tusobole okutambulira awo ekigambo ekyo nkimenya mu kubategeeza nti wakati wange ne Katonda wange kwensinzidde so sigwe ku lwakwagalakwo wabula okutegeera kw'eddiini yange n'okwagala kw'obuntu okutegeera ekigambo ky'okuvvoolagana nakikomya ku lw'etteeka eryo Museveni eryataddewo nja kupagaliza emirembe gya Katonda emirungi Katonda abankuumire okusinziira ku bigambo ebyogeddwa tusaba nti n'ebitono ebintu ebirina amakulu amatono mubiteekeko matono muggule amaaso gammwe ku kinene ekituttirira awamu kale nno kyalibadde kirungi nnyo okuzza emmotoka ya Kabaka Royce n'okugamba nti eteekeddwamu ssente okuddibwawo ng'ebinene nnyo ebigasa Buganda mwe tuganyulirwa awamu nabyo bifiiriddwako tuleme kusagaamiza ku lwobi ebitono ebiganyula abantu musekinoomu omu kweba abagizizaawo n'abaguze sipeeya wabula tutunulire ebisobola okugatta buli Muganda waali bimugattikeko akakka n'omutima ku butuuze ku ttaka nga mu ndagaano Jakana bwazi kugamba ezayogera ki ku ttaka zayogera ki ku by'obugagga zayogera ki ku bukulembeze zayogera ki ku buyinza n'obugaba n'okujja mu muzungu era bunaddizibwa nga baagenda buddamwani kugabanyizibwa butya butambula butya bubeerawo butya so nno mujja amaaso gammwe ku mmere ya leero mukimanyi nti emmere ya leero ekwataganira awamu ne general structure efudde so general structure bwefa oba tukyalina nakyo akusobola kukola n'emmere ya leero ekulema so ku lwa media choice ezesala omukaaga kapita tubasiibudde mweraba